Tunuulidde enkuza y'abaana mu kyasa kino kyennyini kye tulimu ekya tekinologiya, ekyasa kya eky'eddembe ly'abaana. Omwana agamba no mami nja kuwaabira. Anyway, ntandise naawe. Eddembe lya enkuza y'abaana nsonga nkulu nnyo, eddembe ate linkulu kubanga nali ate ekkulu nnyo. Era olw'obukulu bw'ensonga eno omanyi challenges abazadde bangi abasomoozebbwa, abazadde baffe bali bamaama baffe ndoza bo bakiyitamu ekyabo bakyali kire tumanyi naye baffe betulina kati, naye ffe tufunye okusomozebwa kw'amaanyi nnyo mu nkuza y'abaana. Olw'obukulu bw'ensonga eyo Bukedde brand Bukedde yonna ereese omusomo gwa Senga Expo ku Freedom City nga 28 topic eyo yemu gyetugenda okukwatako. Omwana wange ntandika ddi okumugamba Senga Expo nga 28 ku Freedom City. Abogezi bagenda kubeera bangi nnyo. Abaali badde mu misomo egyo ndowooza mugimanyi, tukwata ku nsonga zonna ez'obulamu, ez'obufumbo, ez'amaka, ez'omukwano, n'abanoonyi olwo bafunirayo bayidawe bw'obanga olyamubeezi babeerayo eyo mpola. Naye nga kyembadde njogerako ekya enkuza y'abaana tugireese kubanga nzibu. Robina yagambyeko nti tuggyewo ensonyi, naye kituufu oyinza okugamba ensonyi zambudde olwaleero kambagendere mbagambe. Namukwano gwange yaŋŋamba yeegezezzaamu emirundi n'emirundi okutandika ku baana bo bagamba ensonga naddala ziri zino ezaayoza ebintu, naaba beera muyonjo, tovuma bantu, tokola kyezo nyangunyo zakwogerako. Naye challenge esinga obunene yey'okutandika okugamba omwana ensonga ez'abakulu, ensonga ez'enkyukakyuka mu mubiri gwe. At times twashominga tusomero babyogera, era babyogera ndowooza mu kusomesa, naye babyogera leeti kubanga essomero litandika mu P6 no P5 enkyukakyuka mu mubiri. Naye jjukira abaana betuzadde abamu enkyukakyuka zitandika nga ali wa myaka 9. Abakeefusi bayita bakeefusi, mubayita zikeefusi ze ice cream ndowooza maybe it is not that. Kubanga tuli mu mulembe nti nze ndi wano wa mu Buganda nja kufuna omwami nga wa mu West oba wa mu East. Jini zino zikola ki? Zikyuka. Kakati omwana n'agenda agatta ebintu n'ofuna ekintu kirala nti gwe wabitegeera ng'olina 15, omwana ebbe ligenda kuva ku myaka 9. Kakati nze ng'omuzadde ntandika ddi, ntandika ntya, era mugamba ki? Ninda ebbe liveesi okumugambe oba mutali ku myaka 3 mutegeke nti munaye kubuulire gundi gwe Joyi kino kijja kubaawo, na kino kijja kubaawo, na kino kijja kubaawo. Bw'olabanga kino mbuuliranga bukyali. So singa amaze okukola ki? Okukigwamu. Ensobi kye tukola oluusi kwe kulinda. N'olinda aweza 12. Otandika omugaa kati no 12 bode changes nga yazifuna ku 9. Tewafa nayo ogenda okutuukayo nga yayitawo dda. Naye ate nze sijja kusalira muzadde yenna musango kubanga buli kimu kibaako n'entandikwa. Mu butuufu bwakyo ensonga ezo batono nnyo. Agamba nti omwana wange muzadde omuwala bwaweza emyaka 4 kamutuuze mubuulire ensonga zino batono ddala. Kati as 4-3 womulagira nti bw'obanga ogenda mu nsonga zo genda wali mu toilet okitege. Kati gwe mami waakiri obeereyo omuyambe omugambe nti bw'oba okola bwoti oyita bwoti tokola bwoti lwa nsonga ABCD. Naye abasinga obungi unfortunately yes. Era nga ebiseera ebimu buli omu ajja kuba n'ensonga ezaakuwa. Tuba n'ensonga nyingi nnyo lwaki tubikoze naye tezituwonya era tezituwonya ekizibu. Njagala nzijjeko ewa Robina ku weekend. Nina abakyala betubeera nabo bafumbo bannange ne twebuulira ne twekansolinga era topic eyo yavuddeyo mu bintu bye twabadde twogerako. Omwana wo omugambye ddi ki era okikutte kya nsonga zabadde za njawulo. Naye nalonzeemu ensonga emu omukyala gye yatuwadde
nga omwana bamuwa essimu yasoma bulungi ne bamuwa essimu bamala okumuwa essimu maama abeera gyali ku ofiisi akabeera ka profile picture kali ku ssimu ya mutabani kuliko aka beautiful kaana akawala akalungi nga n'omulenzi ataddeko wansi ka comment beautiful girl kati myaka mwana mukulukulu mukko ali mu secondary kati gwe ng'omuzadde teeberezaamu embeera ng'eyo simanyi oba naawe gy'otambulira ozirabako omuzadde kikukuba ncukwe ogamba kati omwana wange ajjeemu ki yajjeewa n'ayawula nti ono beautiful ono si beautiful kyokka nange nenzija nentunulya ekifaananyi nga nange ndaba beautiful ate nga naye agambye beautiful era ayinza kukomawo kati nno gwolina ayinza kukomawo baba akomawo simanyi otunuulidde mwana ng'ali mu secondary ng'atuuse ne ku level ekwata essimu ng'amanyi n'okukyusa profile pic naye nno tutunuulire abaana okuva mu buto nga bw'ogambye nti naawe obeerako eyo mu bakyala nange mbabeeramu emabega era twali twogera ku parenting nina abakyala gurupu yange emu gye ndimu omu n'atuleetera experience yali soso touching nenkwatako era nendowooza muwala wange omuto nga akaana akato 6 years kamanyi ekigambo sex and what it means wakati 6 years abeera mu class abeera mu P1 era omuzadde oyo nti n'okukitegeera nti muwala we ayinako ky'amanyi bwali buyambi bwa house manager abambe bamuyita bamaid yawulira discussion ate mwabalekera buli kimu anti nze bamanaje wange nabagoba tugende maaso nga ono house manager yawulira abaana bano banyumya nno omuto yanyumiza aba P6 ne P7 how sweet that thing is ayongeddeko ne sweet so kati maid ne bimuconfusinga n'agamba ye omwana biki byayogera kati mukama we bwe yadda n'amuzza ebbali n'amugamba you should ask them nawulidde bye boogera sibitegeera oyo maid mulungi aswana soda sibitegeera so mam yalowooza oli omwana muto era mu kuyita okwogera nabo yasooka na mukulu wa P7 jangu ombuulire kino ekigambo mwakijjeewa naye atagenda okulaba yogera n'owa P7 P7 ali green naye nga naye amunnyonnyola nti ono P7 about 13 yes naye wa 6 naye katono amugamba mami oli eyabadde azze n'atugamba this thing is sweet biki oyo n'amuta nabwa okeddayo n'ayita amuddako awo omuzadde mugumu entegetege ziba zinfa ate oba onokolaki you want to know already kyaguddewo kiri ku njuyo olino kihandolinga kati okuyita ddako nga naye bwamubuuza era alaga omuto yabadde ayita kigaalo kye 6 years akibuuza gaalo ono n'asooka n'abeera nga tali ready to share with mom omanyi ng'omwana bw'olaba nti amanyi kyakola era akikola bamugamba kyakyama so tali ready kati maama n'atandika kugulawo omutima namugamba I also want to learn teach me please nga takozeseza lulimi ki luyomba lukambuwala kati n'omwana n'amanya ne mami ayagala kuyiga okay mami can you remove your kayanga what ye kayanga kano akomonda jamu mbazo kaita kakabada simanya jamu akakabada anti ulimi tulusabika kati namugamba nedda you can teach me ng'okozesa ebigambo you illustrate kozi ng'omwana agamba kati nzirako ki kyokka omwana yagenza omunnyonnyola engeri mama investigator kyayita nga mutuufu kibi kya buwenyufu because they were using fingers muwala ku muwala kati olaba embeera kati eyo atandika okubuuza omwana we amugamba wabadde okikola naani nti mwana wa neighbor have you taught it to anyone else yes mommy I've taught 6 girls at school innocently anyumya yamanyi kyekyo
nkujja ku kiri kyengwemye nti gwolina mu basecondary olw'obuwangwa bwange zikolera wali awo abaana baffe bali mu tuchallenginga ku myaka emito naye abazadde tuli awo tutunula tugamba katulinde bakansala nja mutwala ewa Robina nja mutwala kumbe weerabidde nti omwana ono ku mulembe guno gwe tulimu akwetaaga ku myaka ng'akyali muto ddala nze ntunuulira muwala wange ali 3 years era kano wadde wali nti 4 neŋamba nze muwala wange ku 3 alina ebintu byambuuzanga mami pozi abaana bola tebasula mu mpale ate basula mu boxer no abaana bakula obwongo alina akula abiraba mami dadi tayambala skirt mami ffe twambala skirt wamma mami gomesi zaffe zo ziri luddawa abasajja bambala amakanzu kitegeeza ali sikwawula waliwo byamanyi nti bino by'abaana balenzi bino by'abaana bawala kale Robina nsaba tuwummulemu tutunuulidde enkuza y'abaana mu kyasa kino kye tulimu n'ebintu ebigenda otusoomooza oba ebyo ebitusoomooza already katuwummulemu